tali ya bulijjo waliwo atazaalibwa n'amaanyi ffe tetuyina mbuga alina naye lwakuba temumanyi gakozesa nze nashakura 7 mu mubiri gwange ate ffe tuyina namwe muzirina naye temusobola zikozesa UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Kwanirizaako munywanyi akyekumidde ku mukutu ogwa L40 webale nnyo webalire ddala ennaku z'omwezi 23 mwezi gwa 7 2026 bwetwe tulabise twakomyewo ndowooza waka naye mwana aba UDC oba mutuweereze lumu ebipapula lulinga bye mwatuweereza nga mugenda okugyako amasanyalaze mutubuulire eddirwe mugazzaako tuli mu nzikiza mukeera ku makya temuyisaamu wadde akadakiika n'akamu ne muggyako amasanyalaze kyokka kati mwatugamba wiiki emu tugenda mu wiiki singa 2 ndowooza mutugambe eddirwe mugazzaako naffe abantu bagende maaso n'okukola emirimu gyabwe oba oli awo wamma nkwanirizaako omulundi ogwokubiri era nenkwebaza atambula naffe ebbanga lyonna bwetwe tulabiseemu n'atusonyiwa ku kifaananyi naye nga katutambulireko awo tukomyewo ne Mwami Matayo atwale ku TikTok ogenda maaso n'okusubscribinga eno channel kojja otusanganga sobo nkwanirizaako bannayuganda muli mutya kansubire muli bulungi leero tukoleddeko mu nzikiza kubanga ffe tetulina amasanyalaze naye nze nganze omuntu aba UDC sibanenya njabanenya nga gakomyewo nga gavaavaako kuba amasanyalaze agabaddewo gabadde mabi kabasooke batereeze almost bo bakoze n'okusinga gavumenti musinga ne kabineti ya Uganda kubanga mwe at least mwasoose ne mugajjako ne mutereeza lumu bwe binaabanga bigize awo bana abajaje nga naye musooke mukole mutereeze abantu mubaddiza amasanyalazi nga gakola bulungi so kyovola nti leero tukolera mu bifo ebyenjawulo amasanyalazi tetulina so now olwaleero twagala just oba nkiyite ntya kutunuulira ebyo ebitulimu ebituwekwekamu bannange tugenda mu sizoni ya nkuba tugenda mu sizoni ya nkuba so temugyerabira nga Ebola omanyi tuze nga tugoberera line up abantu babateeka ku nningaana mugongo ne bagigaana mbusimanyi Ebola nze nabagamba dda ne Shikedi we yali agendera mu kulaba emipiira nabagamba mu nsi yange simanyi ne Ebola naye tunuulira abantu gye bayimiriza emirimu gyabwe Ebola yalagawa abebyobulamu abateekangako akajanja Ebola yaddawa abalwadde baali bajjanjaba babasiibula kati tewali yaddawa lwaki teboogera eggwanga ne litambula banange mulimu ebintu gavumenti byekoze nga bigenda kubako almost byatandika dda nze nina omusajja yabadde mukwano gwange yali asitookinga ebijanjaalo bye lwa Ebola nga babagaana okubitambuza naye ebijanjalo byatuuse almost yafiiriddwa nga yeewola mu banka obukadde bwali busoba mu 8 yafiiriddwa ttani nga 50 naye ezo ttani zonna gavumenti eri esirise gavumenti eno nze nabagaa nti yajja baavuwaza ebijanjalo nga bijjawa yali musuubuzi wa mmere ng'atwala Sudaani atwala wa yabisitookinga kasookere tuva mu January nga embeera yonna yakusika muguwa abasuubuzi tebakyalinawo boogerera embeera enyiga abantu kyokka zerooni basigala babasindika aba banka bo basiru nabadde ntunula video y'omusajja gwe bayita Ruzi ngenda gikuterako awo ng'akunyonyola engeri system mu gavumenti gyebbamu abantu ng'ekozesa banka nabagamba mwe abaterekatereka musema mweteresa bu insurance otereka otya mu insurance ng'osobola n'oterekayo emitwalo 210 ekyo kyana kya mbizi notereka mbu sente tugenda zikuddiza myaka 5 mu maaso aguze embizi kati ya mitwalo 10 nogirabirira mu myaka 5 ebeeriwo oba olina embizi nga 4 embizi 4 ne bobo zitunda emitwalo 2 nze nkoze interview saagala musiraamu kuntunuulira bimukubulira facts
ekituufu ebituufu biri ku kulwa. muli eri mutereka busente mu mabanka naye nga gavumenti yeyongera obanyunyuuta kitegeera Nkitegeera. sawa ya leero omusajja yafiiridde olumositire obuwumbi nga 2 mu bijanjaalo bye ne kasooli abantu abaali balina ebintu ebyali birina okutambula gavumenti ba MP bali mbasomesa simanyi kwambala kuyiga kwambala masuuti matayi yesebo kyova olaba ffe buli wetulira nga Kyagulanyi ayogedde oba oli awo tubanga abalabikiddwa enkuba ey'omukisa lwaki nti abantu ebintu ebiriwo wano mu butuufu ne bwaba Museveni naye alina otuuka n'abaamu akasaasira abantu batya era atusaasira abasaasira ki yatukulembera kiki yabakulembera muki ekyokulembera kiri awo abakulembera muki mu byonna olaba atusaasira yatuukira okukola ki alumirirwa obulamu bw'abantu n'asibawo eggwanga olwa Ebola omanyi abantu abandifunye Ebola mu kaseera ako akanamu Ebola nga yaliwa wano e Uganda lwakuba nti pulezidenti takubwako debate naye nandimubuzaamu ebibuzo nga 6 Ebola yaliwa batulage omuntu eyalwala Ebola ajje kuyanjaba omanyi ekintu gavumenti kyeyabakweka kumanya saawa zino twandigenze mu kooti ne tubuuza omulamuzi nemugamba waayo omulamuzi tusaayo emitwalo gyo 15 okukooti okuwulira zisente ze bawaayo nempaayo sente zange nembuuza omulamuzi nemugamba waayo wekitiibwa mbadde nsaba nga gavumenti pulezidenti mwenyini yakulembera okutubuulira Ebola nayemereza namugongo ebintu by'abantu bifudde abaali basasudde bizinensi zaabwe zonna zagootana olwa Ebola abaana abaali basasudde oba flight zaali zigenze ebweru kakati netubuuza twagala batuleetera omuntu eyali alwadde Ebola bamuleete nga si kupangira oba kuwaayiriza bamuleeta ayogere mu mawulire oba mu kooti nti kituufu nze Ebola yankwata nali nva Congo atulage ne visa ye yali alinyemu okuva Congo oba national aid oba yasasulawa nga batugamba nti bamutwala mu Arua omanyi ebintu ebyo Museveni yabikola okutukuumira mu butamanya naye si ffenna ffe tumanyi kati Ebola yiyo ne bwe yaggwawo tebawogeranga nti Bannayuganda eggwanga liri safe era abantu bakyabakuumidde mu mbeera yakyobulamu yatugamba naye wali ku airport omunnayuganda okimanyi nti kati ne bw'aba agenda Canada ng'ali mu bizinesi oba China waliwo kifoomu ekyekisiru kyosooka okujuza kifoomu kya kisiru mbu kya covid kya Ebola bagamba nti baako foomu gy'ojuza luli obadde osaba visa n'owaayo ne bigwa naye kati bagamba leeta kibaruwa kisimanyi kya Ebola mbotogirina kunuunira Bannayuganda mirimu mbu pulezidenti abakulembera ababa abakulemberawo kale gundi wonno twamuziise jjo General Moses Ali era emizinga nga 20 gye gyakubiddwa oli yabadde bajeno ba Uganda kati balina be batugasa okujjako okutubonyaabonya n'okulya ssente y'omuyi w'omusoro omanyi edda twakulanga twegomba abantu abo naye nabadde tali mu bulamu buli obwa luxury nga abalala betubadde betuze nga tulaba kakati ono omugaso gwe ndi bwe walabe pulezidenti we yabeeredde mu parliament n'agamba musajja ono yali musajja wange nnyo era musajja we omugaso gwe nti mu biseera bya Museveni okuwamba Moses Ali okukkiriza ne yeegatta kwani nga Kyagulanyi bwe yali agamba aba bano bagundi ba Lukwago n'abagamba nti mwena muje mutwegatteko tukole kimu kati olw'okuba nti bano ba Lukwago bo bali awo tebalina bakulu walaba ba wini byanyuma mbwaze mbisimanya akwatagane ne Kyagulanyi olw'okuba Besigye ali mukomera bbaawo olw'amaze okukwatibwa nze we nali neebuuza wini byanyuma yakola mu UN okumala emyaka egisoba mwaga mu UN connection ze yali alina zonna we bakwatira baawe ne saawa ya leero lwaki yali ayagala obuyambi okubujja mu NUP lwaki ta contacting abazungu abali eri n'abagamba banaye gavumenti yakwata omwami wange byabufuzi mutuyambe nekyo kiba Kyagulanyi bw'olaba nti yagendako mu European Union wona ali eno buli ali mu America lwaki wini byanyuma nayo teyateekawo connection mweje emyaka 2 abulamu omunene gwamanya asobola okikumamu omuliro
babakyusa abanene bye yali amanyi osanga babakyusa ne baba bakyusa abane namba zaabwe kubanga mu kifo kye yalimu teyali ngaffe abakola mu UN mbu ate nze nvuga ebimotoka nvuga bakulu semanyi sirina namba yali wa office ayinza okubeera nga be yali amanyi babakyusa nga ne connection zaabwe nga tebakyalina nnyo maanyi ge yandyetaaze kumuyamba. Moses Sali okwegata ku Museveni ye yaleeta obwangu era President Museveni kyovara abantu olutalo lwagwa mangu mu myaka 6 ne banga barumaliriza nisinga Moses Sali naye yateekawo resistance Museveni kyandi mubeeredde kizibu nnyo era ebyo bye badde bateekawo resistance eyo ng'abayekera buli obaagala okuvaayo nga ba Moses Sali amajege ge gagendeeyo ne gakuba mulimu ne tribes ze baateekawo ze mugenda okumanya mu maaso eyo nga Museveni avuddewo ezajja nga zaali teziteekeddwa kuba mu Uganda. Muse ne Moses Sali ani yasooka okukola ekiyonja ky'abayeekera? yali Museveni. Naye ate Moses Sali ku bukugu bwe yali alina bwali busingako bwa Museveni. Kati ate Museveni bwafuna jjukira ekya Museveni okutuuka okulwana n'okufiirako nti president eyaliwo mu biseera ebyo yali mu Rwanda mu biseera mu myaka gye7 mu biseera bya Obote 1 Amin Dada nga yafuga jjukira Museveni teyalwanyisako Amin wabula ekimuleetera okukyawa Amin mu biseera nga Amin afuga nga yakayingira mu buyinza Amin nga yakava Myanmar Bama okulwana Musematalo Amin yaliyo nabiwulira kati Amin bwava Musematalo we yajja n'awamba kati nakolagana nono we Rwanda Amin yakolagana ne president yaliwo mu Rwanda kati abanyarwanda abaaliwo nga barwanagana kubanga wano obuyekera bugenda otandika ate Rwanda wo kyali kyatabukadda mpulira kati oyo history gwe baamira kati Amin atandika okuŋŋaanya abamu ku baaliwo mu gavumenti abanyarwanda bali wano ababawulira abagamba nti ffe twazaalibwa wano tukulidde wano kati abatukiranga Rwanda ne bajja wano Amin abamu atandika okukwata abamu be bajjajja ba Museveni basenga baani ng'abakwata abatwala eri ng'era Rwanda babanoonya kubatta ate nga ne wana Amin tabaagala waba mu Runyankole tukiyita okuharahaaza kati bali bamukolaki anti gavumenti kisoboka tewawulira wano ekyagisaako Kayihura yakwatanga abanyarwanda abadduse eri ng'abazaayo ano nawulidde waliwo yamwesibyeko yo Kayihura nawalabyeka vidiyo sawa natuyinza omulabako mu kkooti ku mulembe gwa Museveni sebo abo bakayihura tebasibwa ye bamunoonyereza ku byagundi oli amwesibako ku byokutta omulamuzi Kagezi nkugambye oli asibiddwa emyaka awulira kati akooye anti namulabyeko omusajja oyo ne ka vidiyo ndoza tujja bateerayo awo eyagamba nti Kayihura ne Kagame be bamutuma wano bantu bangi abakoze effujjo ku bannayuganda kaakati bwe banga baleka Kayihura okusinziira pulezidenti mwennyini bye yayogera n'atasobola mukwata ne bamuarestinga ne bagamba nti tukutadde eri genda mu faamu wuyo akomeddewo mu PLU Kayihura tebasobola mukwata okitegeera poza alivunaanibwa nga gavumenti ekyuse ng'obukulembeze tufunye bw'abannayuganda obupya okitegeera awo alivunaanibwa era oba oliawo n'emisango abaze nga bakola ebikolobero kati bw'otunuulira nga Busoga bano bakayindo tafiire baateekinga over mu Jjinja yonna Moses Sali Busoga ngamba wano ejjinja mu Jjinja ebizimbe ebisinga mu Jjinja byonna byabawo tafiire amataka agasinga waliwo entalo ze wabadde owulirako eza CDF ne gundi nga babyogerako ne Jeno Kayindo tafiire mbu simanyi ettaka liveeko ettaka simanyi lya kampuni bwete ate mbu otafiire agamba lirye okitegeera ekyo kati ebyo abantu bonna abalina ebyapa saawa ya leero babifuna nga tebirina mu mateeka abamu battanga n'abantu waliwo wano ekizimbe kya Success Motors awo batundira amamotoka nanyini kyali luzira bamuteeka ku defilement ya kumusiba emyaka 40 nga teyale nanyini kyo
bamusiba emyaka aga talina baŋŋanda kumulwanirira. ate onoolwana ki godo ne wava munno eyali omugaga yali asinga wano owa WBS. aha kati gwe woba oyogera abantu ababogera nti kituufu President Museveni okufuga ffe tetwandimubaddeko na buzibu naye ate kooti ze n'obulimba obuli mu security ye omuntu asobola okusibako ekisangu omulamuzi tajja kunoonyereza. Soko nno nzirireyo ku Moses Ali. Kakati bwe nkuddirayo ku Moses Ali nze Moses Ali sena na byengenda mwogerako okujjako ekyasinze okutwewunyisa bannayuganda mu butuufu gavumenti yaffe buli we tugyogerako mugamba tugiwalana ffe tetugiwalana wabula tuba tulaba mwezi ensobi oba oliawo nga tusaba abakulu batereezeemu ekyasinze okwenyamiza n'okusuwaza mu butuufu era abazungu be basinze n'okiraba ennyo kiriwo. Moses Ali bwe yafudde basooka ne bakwata omulambo ogwe ne bagutwala ewaabwe ne baddamu Ajuman ne baddamu ne bakwata helicopter ne bakwata ekifaananyi kya Moses Ali. Helicopter yasiibye ng'ekizunza helicopter ey'amagye ate abadde munnamagye anti wulira mpulira ekyokuba munnamagye kyandibadde awo juzi abaana b'abantu abaana b'amasomero baafudde mu accident mu kifo ky'okuyita emirambo batwale helicopter at least yenunula abaana kyogamba amagye tegasobola kununula abaana balinda byabulamu. UPDF tesobola kuvawo nekwata helicopter nti wagudde wa accident nesindika amagye ne gagenda ne gakola rescue ku baana ne babajjayo. Helicopter asibye ng'ezuuza ekifaananyi ky'omugezi kyobalanze nali ngamba nti emmotoka bwebakola ya bbiri gumu ulirako n'abazadde era nga bakabira ekintu ekyo emmotoka ey'omwaka ogw'2021 n'emmotoka ya 2026 otwala eriwa 26 mukama wange 2026 otwala kati lwaki omuntu oli gwe batwalidde helicopter already yafudde aweddeyo takyalina future nfuna gwe batwalidde helicopter ne balaga nti ate ye mutuufu bana abato ne balaga nti be babi abaana abaafa muliko tebatugamba nti basi zaalimu abantu abaana 107 ne balaga nti toto abaana abaafa oba baali 20 n'abagwamu bamala ne bongerako anti wulira 20 n'abagwamu bw'ogata ne bakulaga abaana abaawona kale ne bwe tubawa abaana 40 40 people kati olaba nti toto eya 2 oba 26 oba 22 oba 23 oba 24 nti ene namba ne bw'ogatako bano tevaayo kwenkana namba yava ku ssomero abalala baaragawo anti zaali baasi ngambe zaali 2 oba ne drone emu baasi eyo yafa yali efunyemu obuzibu katonotono ne bagamba nti abaana bali omwo tubategeko mweno tubayiseewo tunaabakuweera eri nga ku museetwe ono n'akola ki abamu ndowooza ne babateekako mu baasi eno eyo yafuna ogundi obuzibu eri ey'okubiri n'esooka esigala eri kwali ekanikiddwamu kati nabo nga tebamanyi bulungi namba ntuufu yayingira mu baasi kitegeeza n'essomero nalyo lyetaaga kunoonyerezaako oba lyali mu lukwe liba limanyi ate wali yali mu lukwe ku luno kubanga kati essomero nalyo bwe liba nga lyamanya nti bagenda 10 ate ne batuuka mu bbanga ne bagamba tebamanyi waliwo entuufu emanyikiddwa saaliwo enamba entuufu emanyikiddwa okuva mu January okuva wano bwetu waze nga wabaawo be vice versa ebibuzaabuza abantu mu January kuva mu January kiriwo ekisooka twatandikira wano mu Bululu bw'oba bwakagwa bwetu tuyingira mu Okero wano mu Gwokubiri yali feebu netufuna Okero Okero najja n'atubuzaabuza wiikisize eziwerako olwawo ebyatambulawo ne birumira mbu Okero yakoze apiira kakati nga kooti zituula kireza Okero bamugoba okumugoba mu kooti kwandisebula nti yakola apiira bamugoba tebannamugoba takyadda mu kooti abeerayo ndowooza nga tebakyabira okumuleeta mu kooti asinaba kumugoberera nnyo nakoma wali nga nange asabye apiiru nasooka nenkoma nga bamusalidde kalabba ne tubanja bamuttadde tugende twerolereko ngeri gye bagenda okuttamu Okero nga kyetwesunze naye
twagenda owulira ennaku ntono ng'asabye apiiru awo ennakoma nange Okero bwe yavaawo ne wajja Ebola yaddawa Ebola n'ajjawo ebyokero n'asiimula buli kimu. Ebola ajanga kibuyaga atwala ebisirani by'Abannayuganda kumbe aleeta Blaise Stan naggwawo Ebola engeri gye yagwawo ne speed kwe baamuleetera tategeerekeka. Kati Ebola yavuddewo zizo accident zaakomyewo. Kakati nze ekyo kyandibadde awo n'ekibuuzo kiri nti bakwata can you imagine abakulu ne mukwata helicopter namba ne mukwata ekifaananyi ky'omuntu eyafudde edda ne mutambuza singa aga amafuta mwagakozesa at least okutaasa ne bagamba nti amagye gategedde oba gavumenti etegedde esindisa helicopter enunula abaana abaafudde kola ne ambulance abantu can you imagine omanyize ntera nnyo okwogera ku bintu ebiri vice versa. Poliisi egamba nti Stone bwe nkusanga ng'obba nenkwata nenkutwala ku poliisi musango gwavunaana nze akukute banvunaana njagala amateeka ga gavumenti ya Uganda. Lwaki bakuvunaana? Bayagala bwe nkusanga ng'omenya nziruke ku poliisi osigale gw'omenya sigala ng'omenya sikuba sikukubira omenya wange ne bwoba omenya wa muntu wonna gwe sigala ng'obba nze ngende poliisi oba eri okuva wano distance eri mu kilomita namba ngende ngambe poliisi njiwa amafuta mbagambe nti nsanze Stone ali mu kumenya amaka ga gundi mujje mulabe bagende otutuuka nga gwe yabbye ogenze ne TV ogenze n'ebintu ye kankubuzeemu ekibuuzo gavumenti bw'eba eyagaliza abantu kati njagala kubuulira gavumenti entuufu. Gavumenti bwenkeera omanyi lwaki abantu tebamanyi mateeka oba tebagenda na poliisi tebagatusomesa anti teri kyogenda kufunayo. Lwaki gavumenti entuufu ng'eriwo ekolagana n'abantu obanga gavumenti ntuufu nti eggwanga litambula. Stone bwenziba eno essimu nga yiyo kooti erina okuba ne constitution ng'egamba kubanga kooti eriwo okutabaganya abantu si bwe kiri bweguba kooti erina okugamba nti bwe bakoze omusango ne gunsinga kooti erina okugamba materi osobola okusasula essimu ya Stone oba togisobola tukusalire ogenda osavinge gavumenti. Bwe mba nsobola yo yennyini erina okuŋŋamba toddamu tukugyeko ID yo nempanishinga oba nenkuba fine ya sente. Negamba nti kati engeri gye babbye essimu ya $10,000 muguliremu iPhone ekyo nakyo kiba kibonerezo lwakuba nti abantu kooti bo bategeera ebintu eby'omubiri naye omuntu osobola omubonereza okumutokyalinga psychologically n'omujjako n'omulangirira nti sente zonna nti nabbye ekintu kya $10,000 nze bwonzijamu akakadde nkyanja kutya okubba nga kirina kibonerezo banziba eno essimu oba omuntu bwe bamubba booda n'agenda ku poliisi n'awaabo musibe ne bamutwala mu kooti. Kooti n'osalanga booda yange tezze obwenkanya mba mbufunirawa mbutukusalidde emyezi 6 emyezi 6 tukusibooda yange tekomyewo kati mba nfunyeemu ki tewali kyova olaba abantu beesigama ku marogo akamuroge bulozi afe omubbi ne yeewaayo ne yeebaka emyezi 6 naye ekyo ne bwe n'omusiba emyaka 2 nga wakomawo bola yiye wadde yagibba kubanga obubbi buba era gavumenti kyekirija nakugamba gavumenti ya Uganda olwokuba nti teyajja kutereeza bannayuganda yo yajja bafiiriza kiriza ngaana obadde ogamba kyandibaddeeka erisooka obutamanya si musango naye ate wano Uganda obutamanya tekikugisaako ki tekikugisaako musango okitegedde bulungi kakati lwaki omwana omuto tebamuvunaana ate nga tamanyi aba mwana muto ye lwaki omuntu omukulu bw'aba tamanyi obutamanya mwena muba baana bato leve ebeegi anti omuntu omukulu kikukakatako okumanya n'amanya ntya nga tebanjigiriza kati oba olindani abakumanya kambuze kooti oba abagiyita wulira kambuze kooti bwe banziba eno essimu nenzija nempaaba ne mutagingulira
mbanjifunye kyenjagala kati okumanya bwe banze ba boda yange nempaba mwe ne muvunaana omusibe nga tewaliiwo kawaayiro kanziriza boda yange antiriwo ekiti amateeka ago fene ekitufuga eri constitution wamu neyo penal code gye baatulekera olaba nti bya kisiru anti penal code ge mateeka ge twatambulirangako kati tunafuna independence si kyenkugamba era emisango eminene kati ng'ogwokero okutta abantu biki ebyo bakuvunaana ebibonerezo byateekebwawo dda nga byawandiikibwa abazungu bali abatuleka kati ffe constitution yaffe eyo Uganda constitution ya 1995 kati president waffe Trump oba kabaka w'Obungereza constitution yaffe ekwatagana ku bino ebiri mayina bino ebitonotono simama mukazi wo simanga towayo buyambi biki ebyo kati nkitegedde kitegeeza nti tutambula constitution y'abazungu kyekiri kyenkugambye nti gavumenti terina kyesobola tuyamba eriwo okutufiiriza kubanga gavumenti etuyamba yandigambye nti engeri gye bakubyeko akasimu ne bakubuuza stone omulamuzi alina okubuuza stone kikyo osinga okwagala kubanga ono omusango gumusinze oyagala ki njagala booda yange obuzibu obuliwo ne banteekako ne banta ne bagamba nti genda okole tukutaddeko omuntu akumonitaringa tukuwadde ebbanga lya myezi 6 oli bweru ng'okola oba koti negamba kapolitike watunda mu kyalo katunde osasule booda y'ono period osasula ono awo mba afunye obwenkanya anti kiri bwe kiti buli musango anti nze nkuwadde etteeka ettifu kubanga nze sirimu emyaka gyoyogereramu gyali gyabakabaka naffe tubiwulira nti kabaka bwe yatuulanga okunyumirwa n'afumita omuntu effumu naye kati byavaawo kabaka ne bwasima n'agamba njagala kuttayo omuntu kisoboka bamusiba lwaki bamusiba ate ngedda tebamusibanga kitegeeza nti amateeka gakyuka bwe gabanga gakyuka lwaki gavumenti etuleetera ebikadde ate nga tuli mu mirembe emipya buli musango gavumenti zonna ez'amawanga okulaakulanya abantu zife balinga banaasa obutayingira mu makomera kyekiri kye bakugamba nti gavumenti etaddewo mirimu banaasa okukulaakulana buli musango nagiddemu mu ngeri ya pdm egasaane nga tosomeseza abantu ekwata kufa abantu abawansi pdm Museveni ng'alina abantu abalinga nze abategeere okubalira eggwanga osobola okukwata nga miliyoni ezi ng'osasula abantu abo ne basomesa eggwanga ne bafuna abantu nga 100 babasomesa mu myaka 2 bannayuganda abo bokaba bamaze okumanya ekyokukola nga tebabawadde na ssente omuntu n'amanya katonda yateerawo ebintu 2 nti bw'otanoonya kyakulya enjala ejja kuluma enjala buli wekuluma onoonya kyakulya olinamu mind ekusindiikiriza nti genda oyiga ekyokulya eyo sisitemu yagiteeka mu buli kitonde kakibe kinyonyi kebe kapa kebe empologoma kabe muntu kabe kyanyanja buli muntu alina okuyiga ekyokulya kati ate ekyennyanja oba empologoma byo biyiga kyebirabye kubanga ffe tetwerya naye ate ffe tulina emitendera ffe katonda yatuteerawo line up ey'okulima ey'okugenda n'ensaba omulimu ne bankozesa nenfunayo ku kasente kati ebyo katonda byateerawo egyo emitego gye tulina okuyitamu obeeza entindo gavumenti zetasomesa abantu bwemba anoonya obwenkanya kooti ya Uganda terimu bwenkanya constitution ya Uganda tegaba bwenkanya era n'abalamuzi bakimanyi kubanga nze babanze ba boda stone nenkuwabira kooti nekusalira omwaka kitegeeza nfudde era sirina bwenkanya anfuna obuzibu obuliwo nti buli musango ogudizibwa baguwandikako already ekibonerezo kyagwo anti kati jjukira kyenkugezaako okulaga ulira nga bw'ogambye nti constitution eyo yakolebwa bazungu bagisanga penal code gavumenti ku bukugu bwerina n'ebitabo bye basoma kubanga nze nagamba gavumenti ekozesa muntu atasomye bo balowooza nti basomye naye tebategeera tebasobola kukirowooza ne bagamba nti naye tukyuseemu ku constitution China nga yakyusa amateeka lwaki bwe byandibadde bwe bityo lwaki tebakireka nti omuntu bwanziba mutte okutta kibi si kibi waliwo omusiraamu juzi gwe nabadde naye n'agamba nti omuntu bw'olya embizi toligenda mu ggulu
nemubuuza bwenzita omuntu nesita lyambizi nsobola ogenda mu ggulu bwenziba nesita lyambizi nsobola ogenda mu ggulu nemubuuza kitegeeza constitution y'abasiraamu atalidde embizi yaligenda mu ggulu yekka ne boobosa omuntu lwaki babavunaana omuntu natta omuntu mbu olw'okuba nti yabadde tategeera ye mind ye amanye obusiraamu nti omuntu talina kulya mbizi okitegeera kati kyenkugambye nti kooti ensi yonna nga yeefuga erina okuba n'amateeka gaayo erina okumanya banaasi ebibaluma nze bwe mbanga ekizibu kyange kubanga amateeka gonna constitution si kuwulira mulamuzi cyane si mulamuzi kuntegeerera wabulya be baateekawo ebifevali nga banaasi bye tulina okutambulirako onfuna nkulaba eggwanga ba MP be mulina kyovara nze mbagamba nti president yenna ne bwaba muhoozi ng'afuze okwegatta ku muhoozi alina okuwera parliament era muhoozi n'amala awera parliament awo mbanja mwegattako parliament erina makulu ki bakolaga amateeka MP bandibadde balaba kubanga kooti etambulira ku ba MP then omusirikale n'atambulira ku kooti si ekyeyi be bakola amateeka parliament ekola amateeka omulamuzi n'agateekesa mu nkola omusirikale n'agoberera oba wa prison n'akusiba kakati parliament oba kooti yo tesobola kugamba nti naye kubanga bagamba buli wobeera mu mulimu n'ogulwamu oyongera kufuna experience kituufu experience ye ey'omusirikale wa poliisi ng'akugamba nti nze ndeke osigale ng'obba ngende mpita omusirikale then bwe mara okuyita omusirikale yabajja akwata abantu abaataasiza abaana baasi we yagwira singa baalinda okugenda okuyita poliisi nga bwe mutunyumiza kasasiro w'amateeka agammwe abaana bonna tebandifudde ne baggwawo kati abo baza musango omanye ebintu bino bwe tubyogera olw'obutamanya bw'abantu omuntu ayinza okulowooza nti olw'okuba nina amayinja mangi ku bibegabega kize esinga okutegeera mu ggwanga abategeera gye bali mu poliisi naye nga tebafunye mikisa kyovera nali ngamba nti omusirikale owa wansi asobola onoonyereza omusango n'agutuulamu n'agumanya n'akola buli kimu naye bw'agutowa ku mulyo oli n'agamba mukube transfer aveewo onfuna kakati gavumenti yonna ekintu kye yakoze ku modesaali ye example gye nkuwadde kuba kooti nti constitution entuufu omulamuzi olina okugamba nti bwebanga banzibyeko essimu fine kubanga ffe twakuliranga mu kyalo nga bazadde baffe batubuulirira nga bwobba enva wandiyo mulimu ebifi bibiri neyange mulimu ebifi bibiri nga nze bwe nkwata mu kifo ekyo n'enkirumako n'enkikuddiza taata wange agamba ebifi byonna ezenva zonna z'olina zimuwa zirye lumu lwaki okutemuzooli nga naawe olina ezizo wetwatanga ku kijjulo ekirala saabeeranga na muzoogo odamukwata mu nva zooli nga nkimanyi nti bajja kunjako zonna zendina nziwoolo naye bw'ogamba nti osomye oli mulamuzi osomye olina masters olina diguri wava mu P1 n'osoma P7 senior 1 senior 6 n'obeera ng'osalira abantu omusango nti abbe abeera mu luzira abbe abeera kigo abbe nga totaddeyo kati bw'abeera kigo afunyemu ki ojja musiba talina kyagenda vaako poloti ye jasigalawo kwata omuntu anzibyeko essimu mugambe ekibonezo kyetukuwadde gulamu piki kati oliba omutunze ettaka lyalina nga byakatono n'omugyako ekinene kyalina aba aboneredde tajja kuddamu kubba naye olw'okuba nti gavumenti ekulibwa bakadde kyova olaba nti tebategeera ne order ze balina zonna za kikadde temulina common sense ensonga lwaki abaana bato bwe bafa mu kifo ky'okutwala helicopter ebanunule muziteeka ku bantu abaweddeko kati Mosaali yafudde yabadde aweddeyo bano abaana boolina okutaasa mwatufera eggwanga bafera bannayuganda naye ndowooza benanyonyolanga bannayuganda batugamba nti abaana mbusomesa omwana ye mukulembeze w'enkya aliko tavaako bachairman bali mu myaka mulimu bachairman basinga ne Museveni okulwa mu buyinza nga myaka gavumenti omukulembeze w'enkya nga teyamununula ow'enkya bamulese n'afa omukulembeze w'enkya waliwo n'omwana abantu abajja okutaasa
basangawo omwana nga ebyuma byamusazesaze endabirwamu impact yavaamu ne musala ebyenda ne bivaayo wabweru. Kati abantu bo basooka okujja okutaasaako bano banakyalo basooka okujja okutaasaako abantu abaana baali benyenyanyeenyamu bano baali bazirise bo balowoozanga nti bafudde okitegeera n'omwana eyali akyasobola okubeera omulamu nga ebyenda bifulumye wabweru yatuuka n'okufa nga tebamanyi nga balowooza yafudde nga nabo baali bamutya. Gavumenti ebeerawo etya nga minisitule y'ebyobulamu nga tebalina n'ennyonyi eya emergency. Minisitule y'ebigwa tebiraze erina helikopita esobola otaasa abantu nga waliwo ekiguddewo nga minisitule ffe tulina z'amagye na poliisi ennyonyi z'amagye na poliisi kyova olaba nti Uganda Museveni ne bwe tumuwaye nze nimuku experiencinga eddagala nga lisobola okuuma omuntu jiini zine zikwatira wamu n'amala emyaka n'ekikumi ng'akyali mu myaka ng'alinga ow'emyaka 2 ne Museveni ne bwe ndimuwa ne limuyambako n'adda emabega mu myaka nga gyenimu n'abeerawo emyaka nga 2 tasobola tereza Uganda si mu bubi sikyogera nti nkyogera mu bubi lwaki nti ebintu bye abakozi bakozesa talina bantu basomesa ba minisita balina ba MP mwego okuba ettaali kale ulira bannayuganda ebizibu bye balina okusomesa MP omusajja omukulu omukazi omufumbo omusomesa okwambala mboli gavumenti nga tumaliriza nno kumaanyi goge wabadde olaga wali eri ng'okolimira aba South Africa nkyafuna nno comments eziweraawerako waliwo oba ono omugoberezi waani yabadde avasalize ye mukono yangambye mbu waliwo pasita awo emabegako oba ye pasita Semakula Martha mbu oyo gy'osaana ogende nawe bakusabireko otereere nze pasita nsabire oliko ekitali kituufu nze pasita nsabire kati bwondunulira ng'oli pasita olaba nze osobola okunsabira lwaki tebakusabira kikyamu kikindiko okozesa amaanyi agatali ga bulijjo mu bantu kati amaanyi agatali ga bulijjo waliwo atazaalibwa n'amaanyi ffe tetuyina mbuga alina naye lwakuba temumanyi gakozesa nze nashakura 7 mu mubiri gwange ate ffe tuyina namwe muzirina naye temusobola zikozesa ekyokubiri pasita kyoyagala okunsabira pasita Martha ono yayogera ku Kyagulanyi juzi yayogera ku Kyagulanyi ono omukyala yali ku TikTok Nino omusajja gwe nabadde njogerako saagala kumwogera linnya lye mulina feeling mpitirivu. There is a man I was talking about. Kama yeebazibwe. Amen. Naye nzikiriza mukwereka ekyokulabirako. But permit me to make him as an example. So kati mu Uganda yaddukamu abeera mu America. In Uganda he fled and lives in the US. Omusajja oyo yali wano nga muyimbi. That man was here and a musician. Ng'alina erinnya. He had a great name. Ng'alina emirembe. He had the peace. Ng'alina kakyala ke n'abaana be. He used to live with the wife and the children. Nga Uganda agitabaala buli waayagala. He could go to every corner of Uganda at any time. Simanyi kaamagye kaava akamugamba. I don't know where the whisper came from. N'eri eddala kwoli terimala. Even at the level where is not enough. Kati genda ofuuke member of parliament. Go and become a member of parliament. Kati oyo ye Nankya Martha Semakula. Kati oyo amagezi gensobola omuwa. Bw'aba abuulirira. Abuulirire abalalu. Abate naye n'omulalu naye nga teyeeta kuba n'omulalu naye aba n'eddembe lye. Lwaki? Naye kankubuuzemu ekibuuzo kawaayiro ki akali mu constitution ya gavumenti nti omulokole oveera osabirenzi. Omanyi abalokole bano nabo balinamu akamanyi akusanga ku dduuka ali otobye ne Katondawo wamanyi okuleetedde Yesu. Gavumenti no mubakolereyo etteeka kubanga abamu bajja kugwa mu mbi. Mulokole ajja kujja ku dduuka ly'omuntu amukuba empi ng'ate tewaliwo bagenda musiba. Nze omulokole okunsabira kati osobola ommuza emabega oba nsobola omukaddiya. Omanyi waliwo amaanyi ag'enjawulo agaliwo abatakutaasa. Nze tewali nze kangambe kino njanjabibwa butonde okimanyi olunaku olw'ejjo leero si lwakuna nnaku z'omwezi ziri meka 23 olunaku olw'ejjo zabadde ennaku z'omwezi nga 22 olwokusatu mu Gw'omusanvu 2026 mubadde mukimanyi nti airport ey'e Uganda teyakoze. Airport ey'e Uganda mukimanyi nti teyakoze. Lwaki teyakoze? Airport y'e Uganda waliwo ebintu byabadde bakukusizaako then
waliwo neyayingidde mu ggwanga kyova olaba teyakoze nga tebaagalako muntu yenna ne basibawo ekisaawe kiramba airport ya Uganda teri nnyonyi yaguddeko nga yabasaabaze oba nga yabyamaguzi. Ennyonyi ezaguddewo ezimu zabadde zirina bye zireeta wano omuli ebyo ebyokulwanyisa. Waliwo kyova teyakoze era omukyalo oyo gwe baleeteddeko nga batugamba abasawo tajja kuwona, alina okulinda omubiri gwe tegukyasobola kujanjabibwa. Teyakoze. Kale kani imagine basobola okuyimiriza airport wa muntu omu, airport y'eggwanga tovola ba Uganda. Olumu Museveni waliwo entukanange nenkiriza nti Museveni mugezi kati abandi mwogerako ngono pastor wakubuuza kati gwe byo wabijjewa kati nzondenga mu level z'abapasita ondenga mu level z'abapasita bw'abaayo ogambye ayogera ku Kyagulanyi oyetaaga nambo ajja kubuuza naye waba akufunya abakubuuza nti kati gwe obijja ye bibye yabijja mu Bible. Ani ambuuza oyo pastor mwenyene nze si level z'abapasita kati mu bapasita nze nno bbawa n'amaanyi nze nno bayambako naye saagala bbawa maanyi nga mugenda pasita enjiri gy'olina okusabira. Pasita yenna olina okuba nga senga basenga baggwawo. Pasita olina okuba nga senga olina okuba nga kojja. Kati pasita osobola okweyimba mu muntu eyeekolera ssente nga gw'osabiriza busabiriza. pastor namulabakawo ng'ayogera ku Kyagulanyi naawoza nze tontiisatiisa nga gw'oli Munnayuganda nze sisobola kubeera foot soldier. naye abaana kye bamukoze abaana ba foot soldier nze sandyagadde babavumi sandyagadde bapasita bo mu bavume kubanga omuntu atategeera ne b'onoomunyonyola otya oba omala budde kyova nze bwe mba njogera ebintu njogera n'empitawo mba nkimanyi nti mu maaso emyaka nga 2 kati bwe nkuwa vision gye natunula mu Kyagulanyi Uganda efaana yandibadde singa Kyagulanyi yarangirwa Uganda yandibadde efaanana bweti naye kati olw'okuba nti temusobola kutegeera nti mwe musigala olw'obutamanya kanyuma gino n'ogenda saawa ya leero mu byalo byewaffe eyo ebyokutambulira basi n'otuukayo nga omuntu abeerawo ng'akyali mu kayumba nga Munnayuganda abeerawo ng'alima mwaka ku mwaka nga talina na ku akawunti 10,000 mu ggwanga naye ng'alima buli season ng'ebyobulimi bye byonna talina kyafunyemu. Omuntu kyava ddi mbu mu constitution nti Munnayuganda alina okuba nga ssente gy'akwata yaweereramu omwana yokka. Omuntu kati wano Uganda teri muntu asobola kweyagala kubanga buli kasente okwata loan okola business ya $5,000,000 business eyo government ekubba emirundi 10 ekubbira mu masanyalaze ekubbira mu misoro kesi enejja kati nze nabadde mbala sente kesi ezeekola wano mu Kampala buli mwaka ekola $3.3 buli mwaka mu Kampala yokka mu Kampala. Kati imagine omuntu n'apangisa ennyumba n'asasula landlord emyezi 4 ku $5,500 egyo nyumba tagenda kola ye kagenda kuwako Munnayuganda omulala omulimo asobamu omu mu 2 business gyakola yakusuubiriza busuubiriza teringa zino chachi z'abafere oba bino business z'abafere za machachi amachachi business z'abafere batya anti babba bubbi bantu omuntu bw'oba okakasa nti oyogera ne Yesu lwaki nawe tomusaba n'akuwa lwaki olinda kugamba muntu nti leeta ekimu ky'ekumi leeta ekizimbe kanisa lwaki kati kaŋŋambe kino Uganda entufu Uganda entufu yandibadde etya Uganda entufu yandibadde bweti nga mu constitution y'eggwanga eggwanga eriteredde bye muula mu America ne muwoza mbu Abamerika bakola amateeka bakola ensi yaabwe Uganda entuufu omuntu okola essomero eriri private yandibadde ng'ayita mu misoso gy'otamanyi na muwendo yandibadde mu level y'omuntu okusuubula gorodi okulima enjaga owulira nti okulima enjaga gavumenti yateekawo terms ti olina okuba ne license ng'osasula $5,000,000 okulima enjaga
million 5 eza dola bwe buumbi 18 obwe Uganda okukwata obuumbi 18 mbwagenda afune license mu kulima enjaga kisoboka baziteekawo okutulemesa balemesa kati omuntu alina okuzimba essomero nasale oba ne bwe yandibadde private nga nasale yokka ng'etudde kuyika nga constitution eragira okuzimba nasale n'okuba neyika 2 ng'essomero eri lirina okubeerako eddwaliro abaana bwe babajanjabira omuntu azimba ruumu ye mabega n'ateekayo essomero n'amala oteekayo essomero naddamu n'alirega ng'okusomesezaayo omwana 40 nga ne gavumenti teweza 40 amasomero ga gavumenti gonna secondary ne primary secondary yandibadde kuyika nga 5 nga lya private kale ne bwe ziba 2 kitundu abaana bwe beejaganyiza bwe beetaayiza bwe bakolera ki omuntu secondary agiteeka mu bwapa mu buzigo nefuka secondary toyi ekikomero otambulako entasatu kiweddeko essomero lizimba secondary ebeera ku 5 ku 10 agandi badde ng'amaka zirina otambulibwako bino bwe bagamba n'owuli omulokole ng'avaayo mbu yesu simanyi kale abaana b'abantu baafa abamu baasenga n'okufa lwakulwawo kubayamba kati tugambe nti looni ezibangibwa abantu ababangibwa abalooni omulokole akugamba nti yesu ye yakireeta omulokole ye agamba nti okuleeta president akola emirimu bw'ati abakulembeze bava eri mukama mbu bava eri mukama kati simanyi oba mukama yaleetera okubanga abantu batulugunyizibwa abantu bakolebwako ebyo baliwo abatulugunyizibwa gwe totulugunyizibwa naye bwe nkuwa lisiti y'abantu bwe babyeko amataka gaabwe amayumba gaabwe ojja okumanya nti okufa nti abantu batulugunyizibwa omuntu gw'omanyi okukola bizinesi n'osasula emitwalo 4 rent olina aka restaurant otaddemu abakozi 4 buli mukozi ogenda mumuwaayo emitwalo nga 3 egyo emitwalo 4 gy'osasula rent woteeri emmere oba ogigamba mutwalo agenda ogirya level gy'alimu naye ayagala ku saving osasula rent osasula amazzi osasula emisoro gya KCCA osasula amasanyalazi olinamu TV ogenda sasula omusoro ogenda osasula fees jugera fees bw'otasomesa abaana nago musango ogenda sasula fees moja transport yakutwala wako olina osasula omusoro mafuta moja saving moja wosasula wosula molina osasula obujjanjabi bw'abaana bo onfuna olina okujja engoye z'oyambala molina saving molina okugula buli kyoyagala jjukira ng'okubeerawo ne bwe batowadde gavumenti musoro olina okusasula omusoro ogukuyambako okunyumirwa obulamu kinagenzeeko n'engula essimu gyenjagala era osasula omusoro kubanga bw'ogigula oba osasudde gavumenti bejjako nabo babafunamu onfuna ogenda okwesanga ka bizinesi kamu gavumenti ekakubbiramu emirundi 2 onookula ddi tojja kukula ogenda lwaki gavumenti yeetuuka ebimu nemanya nti omuntu talina sente gavumenti abagibanja bawandiika ebbaluwa ne zitwala n'emyaka 10 buli ayagadde okwewola sente z'osabye si ze bakuwa si mu budde kuliko processing fee nga mungi ekyokubiri agiprocessinze atwalako percentage omaliriza byoyagala okukola tobikoze kati nawe I represent Ugandans kyova tubaga mulonde abantu abategeevu mulonde abantu abamanyi nagamba lwaki buli munnayuganda yeewola abasinga obungi balemerera osasula loon basebo ne bannyabo osaba loon ya million 10 ne bakkiriza wakati awo ne bagala tukuwa 6 ku 6 eyo ne bajjako processing fee n'ebirala omaliriza nga bakuwaddaana n'akuyambyeko bw'eba yabadde yakujja mu nnaku 5 ejja myezi 4 omaliriza nga n'oyo agikoleddeko alaga akoze nnyo ng'omuwaddeko ka percentage bannayuganda sente ze basaba si ze bafuna projekiti n'amagezi ge baagala okukola mu bizinesi n'omaliriza nga tebikoze ne batwala ebintu byabwe
looni olwagyogerako abantu ne bajanguya nebaza emitimbagano gino naye era njaga kuzibasasula mbalage nti experiment yange yakoze bampa looni eyo oluvannyuma lw'emyezi 4 gavumenti bwebe kubanja tekulinda na kunywa mazzi balese dda siiro ati oyo aba katonda oba basitaani ebasitaani tubasiibule kambagaliza olunaku olulungi naye kyabuswavu nnyo gavumenti ya Uganda yakutte ebifaananyi bya General Moses Ali neyeetoolooza helicopter mu bbanga naye abaana abaafa helicopter eyo teyasobola kusituka teyasobola kuvayo kugenda kununula baana kambagaliza olunaku olulungi nga mbagamba nti abalokole abatembeeta gavumenti ne bwekola ebibi ne babirabanga ebirungi omuliro gubalindiridde kale so mbagaliza olunaku olulungi okutegeera obutegeezi gavumenti n'otekesa ebintu mu nkola tekitwala mwaka tekitwala ddakiika tekikola ki kola ebintu ebiri straight abantu obajjamu omusoro gavumenti osobola okuinvestinga ssente n'oddamu n'ozikuŋŋaanya naye abantu baleke onookumpa gloves onookumpa mask ng'ogenda longoosa nno ku mpaka obadde ki byekisiru ebyo babinteekamu nze kati mbokwera omwana nabanja bafuse ng'omurokole bibina abarokole bakusanga mbunkuleetedde Yesu ndi myaka 4 nkoze nzadde n'abaana nina bizinesi nazimba amaka mbondeetera Yesu kyogamba wowe empisa yabadde taliiwo woyitidde obadde taliiwo mbadde mukizikiza wembe yakyekumidde ku mukutu ogwa L40 webale nnyo webalire ddala eyekumidde ku mukutu genda maaso n'okusubscribinga omupya genda maaso n'okulikinga tutera okubeera wano eno ne tukutuusaako reports ez'enjawulo olwaleero tugenda tunulira ensonga ez'enjawulo era mu bulamu bwaffe ng'abantu ba bulijjo naye nga tetunoolekera tugenda sooka tukubeko tooki mu tteeka lyaffe eryayise omukyala Nabbanja lyeyayisizza buli lwa mukaaga olusembayo buli mwezi abantu bonna mulina okulongoosa gye musula kubanga gavumenti ekooye ripooti zibadde zivanga mu basawo mbu endwadde ng'ate n'endwadde tusobola okuzeetangira oba oliawo kati gavumenti neevaayo ndowooza ne solution nti buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi buli muntu kikukakatako oba ovuga oba oli wa kagaali oba oli wa piki oba oli wa mmotoka buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi okuva ssaawa ng'emu oba kuva ku makya paka ssaawa 5 teryakkirizibwa kutambula nga tolinaako ewalongoosezza tulina olongoosa gye tusula tulina olongoosa gye tuwangalira wamu n'oyo omukyala owa human rights yakulokoseza amaziga olw'ensonga ze nga mubadde nga mujja muzigoberera sebo nkwaniriza Bannayuganda muli mutya nsobere muli bulungi vidiyo baffe tubukolera wano mpolampola lwa nsonga nti tetulina amasanyalaze bakyatereezaamu nga bwe twabanyonyodde ndowooza mukisinga emu gajja kuba gakomyewo gajja kiro bagajjako misana nga bali mu operation naye njabamba tunulamu awo mu maaso awo ab'amasanyalaze najja kyenjala wabulamu si mu bubi kati bebanamaliriza tegaddamu kugenda anti betwagala okukebera kuba baŋŋamba mbweri gye tugatunda e Kenya ne Rwanda mu gyo tegavaako amasanyalaze ge Kenya ne Rwanda tegavaako kubanga ba agreement amasanyalaze agava e Kenya agagenda e Kenya buli mwaka gavumenti egasoloozamu triliyoni 3.5 wano wegavawo nga gabadde gavaavaako ate nga triliyoni ezo 3.5 gabeerako buli lunaku buli ssaawa ate nga galayisi ng'ate galayisi ng'omuntu asasula amasanyalaze ga mutwalo ogw'e Uganda mu Kenya n'agakozesa almost erateekako omutwalo ne bamuwa uniti nga 4 5 naye wano Kenya amasanyalaze gayo mu ga Uganda ogula amasanyalaze ge Kenya ga nusu 5 n'ogakozesaako ennaku 2 oba 3 naye amasanyalaze ga Uganda genkana ne channel za TV batya nga bw'osasula TV osobola okusasula antena ne bakuwa osasulayo 100 ne bakuwayo olunaku n'amasanyalaze bwe kiro osasulayo 100 ne bakuwayo olunaku naye nga si kituufu ekyo si bwe kyandibadde uniti yandibadde kinene nnyo ku nusu 2 kati nze omanyi kuba gakolebwa wano omanyi nze kangambe kino mulimu ebintu nga mu butuufu byo okuteerera kwabyo kiriza Ghana ne bwoba weenaalemu Museveni alina omala kuvaawo
kubanga be byamulema totale ne bwali si kumwesibako nze nafuuka senior advisor wa Africa Sebo kubanga naye atambula ebintu abiraba kati mu kutambula n'abiraba mulimu ebintu mu butuufu nga bw'otunuulira Uganda weeri kankuwa ekyokulabirako Ethiopia gye baalonda mu nsi mu Africa Ethiopia aba Ethiopia tebajjudde wano e Uganda bangi nnyo mu kiseera andi babaleeta olw'okuba gavumenti ebabbirako ssente obadde olowooza obufere nga boogera nti buli mu babulooka olowooza obufere buli mu babulooka bo gavumenti ereeta wano abagwira abo nebanga ebbirako ssente mu UN nawulirako Abaafghanistan oba baddawa abo Abatalibani yes bakyaliwo tesobola bata lwa nsonga eyagala ssente juzi Kagame yagenze e Bungereza n'akomplaininga n'agamba bana mwasuubiza ssente n'enzimba amahoteri yava Rwanda yava London ng'akolima bukolime Kagame baali bagenda muwa ssente naye ng'abalidde okukubba ne bamugamba Rwanda eriranye ba M23 tetusobola leetayo bagwira ensi yammwe teri safe namala yasayininze ne contract endala bane Aston Villa mbo Vest Rwanda oza Vest Uganda kiri wakyo anti Rwanda Kagame byakoleddeko ku Rwanda ne bwaba mukaamu bisinga ebyawano 7 byakoze nagamba ekyaleetera Kagame ekimuleetera okukola ebyo akuba oburanga buli international kiringa okugamba Uganda ngegenda katugeze ngene ekizimbe kyezimbe ngeyagala kigulawo negenda ku CNN nekuba yakalanga anti wulira kabaka jatambula ensi yonna kalale mu kutambula ensi yonna then ne kamara nga Uganda kijanguiza okugitunda kwanga omuntu bwe babalanga ekizimbe goyizo roza baranga kizimbe kyokka naye ate baba balanga gwanga lyona na kibuga ashiteere kwanga CNN bwejjo okulanga okwata video y'ekyo ekizimbe erina okulaga Kampala yonna diameter mweri State House ebikolebwamu ebyobulamu ebyenjigiriza byonna ebirina bitwala ebirange ensi yonna erabe Uganda bweyimiridde otukira ku kizimbe nga olede bamaze dde okulanga gunde ebisinga kati Rwanda bwe yalinga esoroza ebyobulamu obukadde 15 ebyobulambuzi ngeraga ebisoro byaffe ebiri wano ekisoro neraga n'ebiri mu Kongo enjovu abazungu abajja mu kugenda Rwanda batemere bakola endagaano wano ne State House bagenda ne babalambuza ebyekisoro nga bagamba byabwe omuzungu ye olujja bamutuusa wali abafumbira ne babaleka ne bagenda ne balambula ne badda ne mu Kongo eri M23 weeri abazungu ne balambula eyo ne bakoma kati Rwanda balambule muki okitegeera naye yo nga yo ekolaga nti ebyobulambuzi kati bwe bali mu bukadde 15 kati obwa dola ze bakolanga buli mwaka sawa ya leero bali mu bukadde 85 okuwandika ku Arsenal visit Rwanda ku t-shirt ya Arsenal gye bambala ku mukono kyabongeramu ebyobulambuzi obukadde 7 obwa dola kyabakolera nnyo ddala kati bw'aba yayongeddeko okutiimu endala kitegeeza nti ojja kwesanga buli mwaka nga Rwanda ekola biliyoni 2 mu byabulambuzi Uganda fe buli wetulekanire ndo President Museveni bana bamuliranye bagamba oli awabye eggwanga abo boogera eyo hate speech okitegeera ne baronda bo nga bo balinda bulinzi bayizabona badde nawo nendowooza kubanga nze natunulira abazungu kye bakola omuzungu asobola okukola mizairo ngegenda mu defendinga 2-6 Amerika sawa ya leero muwulira entalo zaalimu ne Irani baleeta defense system baleeta enyonyi ezo bazikola mu G8 naye bazikola nga zirina bakuuma ku sawa ya leero oba n'ebiseera ebijja mu maaso naye nze nganze nandiyagadde nsooke embuuzeemu katono kuba na Uganda bonna mu buli sekita tulaba obwakabaka tulaba amakyaki tulaba gavumenti zonna zisabiriza mu bazungu mulowooza abazungu sente bazijjawo
anti tubasabiriza nsonga batubba abatubba ng'ogyeko ekyokutubba balina engeri gye bapulaningamu ebyabwe nga sesoni zaabwe zivaamu ssente. Kakati nze n'emisolo gy'abantu baabwe nabadde njagala kuwandika proposal okugiwandiikira Ssaabasajja Kabaka owa Buganda nga simanyi oba anagisiima naye office njagala wandikira office almost rugiwa Katikiro agimutuuseko agitunulemu era simanyi oba kinakola. Omanyi nabadde ntunulamu nti mu 2-6 proposal gye njagala owandiika Obwakabaka buli girowooza 2-6 kati nze njagala ngiwandiike kati bagireete mu 2-6 bo basobola ogikola kati 2-6 genda otuuka nga balina n'ebirala ebyokukola ki. Kati ekindekera okuwola proposal eno nabadde ntunuulira embiri za Kabaka zonna bw'otunuulira gano amasiro g'e Kasubi luli olubiri lw'Emmengoona eri luli eriyiri Katweri kati nentunula olubiri lw'Ekyambogo olw'eno ebulenga nentunula ezo embiri zonna eza Kabaka nenzija wano nendaba nga bw'otunula olubiri lw'Emmengo luno olw'Emmengo mpaka Katweri diameter yalwo eri bwete oli ku ttaka lyaffe kati Kabaka ali wano olaba wano mu lubiri lwaffe olw'Emmengo kati eno distance yonna lino ttaka kati wano we wali ekkubo liri lyoyita wansi wali ng'ogenda kayanja ka Kabaka wano we wali ekkubo kati okuva mu eno diameter yonna bw'otunuulira olubiri lwa Queen w'e Bungereza we luli luli mu distance bweti naye lutudde bwe luti kati wano wonna bateekawo bizimbe Queen mwajja ssente bizimbe bya Queen olubiri lwoluli wakati w'ebizimbe wandikira Kabaka proposal simanyi oba anagisiima soke just endowooza yaabwe nga njagala at least Kabaka akole kanku example olaba wano Kodi Kampala abasiraamu kye baakola basembezayoko wano ne batemako ne bakasalizanga muno kati kano ka distance ne bwakaleeta okuva wano bwati kankozeseko eno oyagala ateme ku ttaka ne bwakasembeza okuva wano bwati najja n'afunzaamu katono bwati nkulaba bwati eno distance yeriraanye erina ekkubo Kabaka n'ateekawo wano ebizimbe oba Obwakabaka ne buzimbawo ebizimbe biyambako Abaganda okudukanya emirimu gya Buganda nti singa bukya ku makya ebitongole ebisapootinga Obwakabaka bwonna katugeze ng'obw'Emmengo oba bw'Ebunyoro oba bw'Efort oba bw'Ebusoga wano ekirungi omanyi lwaki nakuwadde example ya wano ku lubiri nti wano Kabaka waali awe Katwe oba awo mu Kisenyi nti singa azimbawo arcade ziba zikola ssente kubanga ziri mu kibuga wakati kati bwasembezaako wano olubiri wano baddamu ne bakubawo ne bazimba wano ekikomera eno distance n'abeeramu eno kweno eba emmaleera asobola olimirawo emmere ekolawo kyayagala then wano singa in case nze nkireetanga in case nti singa omuzungu aba taliiwo nga tetukyalinawo tujja buyambi bino ebizimbe biba bisobola okuyambako Obwakabaka okujjamu okutambuza emirimu gya Buganda oba nfuna nze ngenda gezaako bugezi abo banaagaana it's okay naye mu tulinamu ennimiro zaffe anti kyengambye nti eno distance Kabaka asobola okugira n'asiima okuva wano ku kkubo ne babala nti ekooliri wano ne bwe basembezaayo kano kokka wano basobola otuulawo ekizimbe ettaka wano ne bazimbawo ekikomera nga eno bizimbe nga bwolaba Kodi Kampala tibatuulako katono bwe kati ku muzikiti eno abapangisa bapangisaawo wano kumpi n'ekkubo ne babanga basobola okukola ki okukolerawo ssente eziyambako omuzikiti ogw'obusiraamu tindikasa omuwarabu waaba talina singa kati ng'entale eziriwo nti obusiraamu busobola okusolozaamu kalenti wano ne kabanga kabayambako ng'omuwarabu waaba akyankalanya banga ssente in case omanyi lwaki ngamba nti in case singa kati airport ya Uganda erumbibwa amataba enyonyi za Uganda zigwawa ng'erumbiddwa amataba obanga
ebumburukuse nga kize neyononeka kitegeeza flight ziyimirira Uganda tedda mu kuyingiza nyonyi lwa nsonga bali n'ennyonyi egi ekisa airport egi emu tuzimbye ekyaffe eho yime kyeggwe kina kyabadde okugwa era basigala bagamba 226 227 Uganda ku mulembe gw'eruko yandibadde erina airport ekitini 3 international naye bakolaga mbu eri afeede mbu ye international so kabaka bwawaayo wa enekesi singa abazungu baba bekyanze ng'obwakabaka bwe baatoola wonna nga mulimu lentozi sente ezivaamu nga za lentozi nga obwakabaka bulina okukkiriza nti gavumenti yababba kubanga buli lunaku ebanja tukyababanja sente bannatubba ebanja neribisigalayo tubanja tumulabako anti wulira singa kabaka asiima n'awa Buganda Land Board project ne bafunzaamu wano ne bateekawo ebizimbe wano buli mwaka ojja kwesanga ngo obwakabaka busolozaawo obuwumbi nga 34 murenti obuwumbi 34 buli mwaka wanooka kati wano okuva wali koro rubiri rw'emengo just nawayo katono ka distance katono enimiro enesigalawo na buli kimu zino sente ojja kwesanga nga abantu kabaka asobola n'okuzimba eddwaliro nga lya kabaka ng'abantu tebakyafiira mu mulaga watali ddagala naye tuzimbye ku malwaliro ati kyenkulaga abazungu bano okutuwa obuyambi n'olya nti obwakabaka bwa Buganda Germany yabuwadde obuyambi nti bo bakola bino kati bw'otunuulira obwakabaka bwa Buganda mu Uganda bwe bukuzeekuzeemu obwakabaka obulala gavumenti y'enalemu bwe yabuyingira yabufeedingisa n'ebutta obwali bwesobola nti kabaka obwakabaka bwa Buganda busobola okusitulako obulala kubanga nedda bwe kyalinga ng'obwakabaka butalina maanyi ng'obulala bubuyambako nkola y'Abafirika kati bw'oba owulira nti obwakabaka ate bukyalinda okufuna akasente akava ebweru kuyambako emirimu gya Buganda waliwo projekiti ezisobola okukolebwa wano nga kabaka asiimye ne ziba nga zivaamu sente nga kabaka obwakabaka tebukyafuna na sente kuva ebweru in case nga sente eyo tezze ey'omuzungu ng'obwakabaka bwemalirira office ziri ku Bulange kati eno project bagenda girowoozaako 26 naye kati nze ogirowoozaako kati nze mbanji bawa kati 26 egenda otuuka ng'obwakabaka ate bwe buzimba n'ebizungirizi okitegeera kubanga mulimu ebintu obwakabaka bisobola okukola ebyalema gavumenti nga bisobola okuleeta sente so Uganda tesobola kukula nga tukyalinamu ebintu ebirumira bwe bityo era kyova olaba nti kati tuddukira wabakabaka ndowooza kati ekisigalidde mu bwakabaka ndowooza Buganda kati kukola poliisi yaayo emisango egy'obwenkanya ne kooti tusigaliza kati kutwala emisango mu kooti za Buganda nga bwe banzirukira mu kooti ya Buganda toyanziza tulina ensonga enkulu eya Nabbanja yatugambye honorable minister ye prime minister by the way honorable prime minister yatugambye buli lwa mukaaga olusembayo buli mwezi tulina okulongoosa gye tuwangaalira kino yakirowoozezaako newankubadde nti abamu bo baali bakitandika dda naddala nga kati nga kabaka agenda kutikkirwa era egyagenda otikkirirwa masaza ag'enjawulo ffe twatandika dda bulungi bwansi olw'okuweesa omukolo kityo naye kati kino bakirese kya ggwanga general cleanliness buli mwalongoose gyasula kubanga gavumenti ekoyo okujjanjaba abantu olw'endwadde ate zebasobola okwewala eziva ku bukyafu ng'abantu bamala gamansamansa ebisaaniiko kino kinaakola kati Nabbanja yamaze naye n'alaba vidiyo zange anti bulijjo mbyogera nga bampita mulalu batya ebyokubirungi bwansi kakati sinabiraba naye bwe mba mbirabye era nja kumukwatamu ku nsobi yagambye atya yatugambye buli lwa mukaaga olusembayo oba ovuga ggaali oba ovuga motoka piki buli lwa mukaaga olusembayo kuva ssaawa ng'emu mpaka ssaawa 5 olina okubeera ng'olongoosezza w'obeera gy'owangaalira kya bwakabaka kya gavumenti ate kyabuwaze si kyabweyagalire kakati Nabbanja buli omu kikkakatako Coming up, a clean Uganda is everybody's responsibility.
Make Uganda clean. Saturday of every month from 7 a.m. to 10 a.m. Government rolls out a nationwide cleaning exercise. All Ugandans are expected to participate. By the time a woman in my situation picks a pen and writes a letter resigning her job, Wangadia turns up at the parliamentary committee, apologizes to the country for mismanaging the rights body. and to all the people of Uganda, we have let you down. Nobody should sell this food. Food aid finally arrives in Karamoja. Distribution to start almost immediately. This food should not be wasted. Coming up. Please. Nabanja goli n'okulembera munyaku. Ekintu ekya gavumenti kyonna omanyi bannayuganda babatadde mu kategole bino ebintu nabisomera ebbanga ddene natwala obudde emyaka nga 10 ebyo ebyokutegeera kye bayita eggwangalyo ekyo ekintu kirina okukolebwa nga pulezidenti yakikulembeddemu nga bwe walaba nti yakulembera mu kulwanyisa enguzi mbu yakwata omugo ne yeekalakaasa wawula Museveni leero onsinzeeko awo wayongeramu kakati ekyo mu Luganda olwedda kye bayitanga okupyata obupyasi okupyata Oluganda olwedda Abaganda b'Olukumu 18 buli bakolanga ekintu nga kiri fasta nga kiri mu vibe oba energy kye bayitanga okupyata okitegeera kakati nabbanja nga okusinziira mu office yo n'okomandinga tonna kugenda komandinga bambi gw'olina okuvaayo n'ogamba nti leero ffe nga baminisita oba ba MP tugenda kwambala boots tutandikire machindi then bwe mumala okukolako nekifuuka kya buwaze nga buli mubaka alina okudde mu district ye nga yakulemberangamu ne bonna olagira abantu kati nabo bogenze kufuuka nga baramu abantu tebalina kyakulya sente muzisibye omuntu bamuyise ku mulimu bizinensi ye agirina gyalinoonyamu kyakulya omugambe mbugenda olongoose kubo era UPDF yajja otufiiririra yegenda okwera buli muntu si naawe musiru naawe okulabako ebweru ng'otambula nokulaga wolongoosezza mujja kumbula obamu abampa ekyokulya sente bazisibye kati onoogamba otya omuntu alina abaana tanabawa kyakulya mbujangu oyere kubo lya gavumenti omusolo gwe mutujjamu gukola ki yonna gye tuwangalira anti kyenjagala okubuuza omusolo gwe mutujjamu omanyi nabadde ndabaawo ka vidiyo kankabateereyo bw'otunulira abasomesa be basomesa abaana mbu babasomesa ebitundu bya wansi ku ssomero ebitundu by'ebiwuka ebyo buvunaanyizibwa bwa maama buvunaanyizibwa bwa ssenga era nze nali mbagamba nti omukazi buli wayimiriranga ku TV omuwala yenna n'agamba nti njagala omusajja alina ssente njagala mubuuzenga ebbaluwa ya ssenga eraga nti wayiga empisa onokuba n'ebbaluwa ya ssenga gye yakuwa ng'ekakasa nti gwentute muntu wa mpisa kubanga nange sobola kukola ssente zange ate nendeetamu sitaani kumalako mirembe kati kyekimu ne gavumenti nga bw'owulira nti buli kintu kyekoppa ekikopa bubi tebasooka kumanya infect ekivaamu tebasooka kumanya bulungi ki bukirimu obuyonjo nabbanja ne bwasinziira eri ne bwatatugamba ffe tusobola okweyonja bwe nkubalira wano nabbanja si mu bubi togamba nti nkuwalana bwe nkubalira wano bankulaga wano nankulabye wokka area ya nankulabye awali bamalaaya awo webetundira just area yokka abakesye ako ka department buli mwaka bakasolooza milioni 6 ako kokka buli mwaka gumu kesi ekola trillioni 3 n'obutundutundu 9 olwomusi ziba zigenda mu trillioni 4 wano mu Kampala just ku kasasiro zino ziba zigenda almost trillioni 3 n'obutundutundu 9 ze milioni 9 kakati zino sente bozitunuulira zandibadde nga zirina ebintu byezikola
naye bwe nkutema atemera ebintu byemusolooza bannayuganda tewali munnayuganda n'ekyokulongoosa ekkubo nakyo mwagala bannayuganda balongoose ekkubo nga munnayuganda asasula amasanyalaze n'asasula emisolo miwala n'asasula kesise n'asasula kasasiro n'asasula tv airtime n'agula engoyi n'asasula obujjanjabi n'asasula okusomesa omwana wasula wakolera omuntu mwagala atulike butulisi afe bufi nina kutwagala balongoose okulongoosa gavumenti yo tugifunamu ki gavumenti gyetulina ogifunamu nayimirira ku tv n'abantu abakulu abalina ebirevu ne bawuliriza speech ya Nabbanja era nze ebyo tobiŋambanga mbu Nabbanja yagambe tugenda kulongoosa kuba tugambanga ki gamba nti ku ssente leero gavumenti ekuteyo biliyoni 2 egenda sasula buli muntu kuddizaawo bannayuganda mwe mutubafunamu ki aba gavumenti okimanyi kati Uganda kiringa saawa ya leero nze nkubula kyono tunatuukira 2029 bajja kuba barankenga Uganda ng'ensi esinga obwavu abantu tebakyalina ssente abantu baavu era abamu abatategeera na bulungi ajja olowooza nti bamuroga bulozi abantu baavu Museveni asibye ssente azisibiddewa anti ndowooza engeri gye baagala okyusa obukulembeze baagala basooke batunyuunyunte tubeere ku zero bagende oleeta omukulembeze omupya nga tolinaamu na 15 zikukakasa kugenda kuwakanya nga bwe baagula ssente nga obukulembeze bwakakyukeera kati kyebaliko basoose kutukuba kikolimo kya bwavu buli awali ssente n'abantu abaali bazimba pulojekiti zaabwe zayimirira abantu abamu abalina ssente mu mabanka banka yayongeddemu amaanyi buli weekusanga nga wali osasula looni ekubanja obukadde nga 7 wakasasulako nga 6 balina inki gwe bakozesa mu banka n'asiimuula bino byowandiise waliwo ka inki gye balina asiimuulako bino byowandiise nti ssente zange n'akasasulako ssente bweziti ne bweziti mu banka kati bo ne badamu ne batayipingako ebirala nti ku ssente ezisigaddeyo kati osigazaayo miliyoni 5 kyokka nga wakasasulako 6 kati zino gojja kayana ogende mu kooti ekufere ssente olwo obudde bugenda bumalirize okutuuka oli nti banka yatunze ebintu byo nga tewali kyoyambiddwa nga banka erimu lw'okunyaga bamaneja ba banka bona bafuna oda waliwo byempulira wano mbubagaga kwagalana mpaayo omugaga yali ayambye ng'abazungu Byron Masiki ajja n'investinga n'agendako mu byalo n'akola tulina n'abagaga mu byalo nga bamigaso n'okusinga bali wano e Kampala babe Kampala bagamba mugule Range Rover muli baavu bajja ne batusomesa engeri y'ofunamu ssente ebyo byonna byakubawuddisa mbunze natandika n'esimanyi natandika n'ekikumi simanyi natandika nekipaani mbunatundanga kabaragala ozinyumizaani bameka abatunze kabaragala nga tebafuna olwokuba bali mu kidibo kya ssente bali babakolera bukolezi era nze ngamba bino bigambo tofunanga ssente neweegata mu kabinja kabagaga kwagala nabo bambega olumala okumanya nti yafunye ssente tomanya gye ziva nga bakuteekako emisolo tomanya gye ziva zijanga n'amadirisa ga black nga tosobola lingiza ali munda nga ne number plate nkweke so tugamba nti si mu bubi ekyokwera gavumenti mukyekolereku mukikole muleke kuzanyira mu budde bw'abannayuganda bannayuganda banoonya ssente tebaziraba neteeka eteeka siri wakanya fenna tulina beera wansi wa tteeka tewali ali eteeka siri wakanya tewali ali waggulu wa tteeka fenna tulina beera wansi wa tteeka kubeera abantu nga bana bali waggulu w'amateeka kale kakati singa tubadde bakolagana ffenna twandibadde at least Nabbanja yandibadde ajumbiramu olweyo lweruliwa yabuze olweyo boots ziriwa zalina otuwa okwambala max ziriwa ze bagabye mukwera kubanga ojja kunjezesa nvemu ng'ekifuba kinuma ngende murago netekemu emitwalo 2 olweyo luliwa lwe yaguze ne bino byakwera si luguudo ewakani yamugambe yazeeka wange nti siweere jangu wange bona osangayo bukyafu oli okumbuulire kyogamba ndowooza kyeraba kye nakugamba nti balaba omuntu omu bo ne bamutwala nti bannayuganda bonna basiru
kyovera nti gavumenti awo ekyali nti tetegera bulungi ffenna tutwalanga abasiru kati nabanja babali nawe yayise nasanga ng'omuntu omu mukyafu leka kugamba nti national mbu bannayuganda bonna muyonje ewamu nze wange watuuseeyo kati lwaki ffenna otubalira mu kategori byebiro nali ngamba nti Museveni bw'alabanga abantu tebatambula kugenda bweru abanyumiza mbweno express wembulwe luguudo lusinga bbeeyi mu nsi yonna anti ogambye nti Nabbanja asooka akulaga olweyo lwe ye wagenda olongoosa bw'anaakulagawo naawe onoolongoosa nange nolongoosa naye bwenongoosa engeri gye kiri nti kyaggwanga eggwanga lye likireese olina okumpa boots olina okumpa gloves olina okumpa mask ogenda longoosa nno ku mpaka ntegedde obadde ki byekisiru ebyo babinteeka mu nze kati mbokwera omanyi Nabbanja baafuse ng'omurokole bibina abarokole bakusanga mbu nkuleetedde Yesu ndi myaka 4 nkwoza eyo nzadde n'abaana nina bizinesi nazimba amaka mbondeetera Yesu kyogamba wempisa abadde taliiwo woyitidde obadde taliiwo mbadde mu kizikiza wembe mulimu abantu abamu nga beetaagamu kumpi ani ayetaaga empya ebyo byabarokolerokole ebyo bifukole ebyo byekisi so ebyo byokulongoosa abanayagala mujja kulongoosa abatayagala nti nze nsobola okunteekamu ng'anoonya kyakulya onteekawo mbu nongoose ng'anoonya sente anti bakkiriza muntu yenna atambula ani atamukkiriza poliisi n'amagye kale tujja kwesanga kale ssebo tujja ffe tujabawo nga tubalaba tujja kwesanga kale bakyamani wabalabye abakyala n'abakyala b'ebyalo olunaku lw'eggulo ndowooza bamaze okulondebwa naye era watakalulu kabadde kamisana ttuku kakusimba ku mugongo era emivuyo tegibulamu kakati nze kyenalabye mu kalulu ako akaba n'abakyala b'ebyalo mulimu abantu abagamba Museveni ave mu ntebe omanyi nange nkomplaininga nnyo ku Museveni naye nze nkomplaininga mu by'emirimu ngeri gye baze nga batunyigirizamu omuntu okuwaaba n'atafuna bwenkanya okuwambawamba ezo z'ensonga zange naye mulimu abantu abagamba nti Museveni ave mu ntebe nga tebalina na nsonga lwaki era ne Museveni naye yeyagadde okubaswaza kati bw'olaba nga bannaabakyala can you imagine n'abakyala tagenda kufuga ali kazo tagenda kufuga wano naye era akulaga alwana okufiira oba akutaakuti kati olwo munsi olwo pulezidenti musajja pulezidenti bw'aleeta drone ensi yonna ne bagamba yo military operation naye bachairman tebasobola kweorganizinga chairman batasobola kwekontrolinga oba n'abakyala si yasookerwa ye yalondeddwa ejjo niye n'abakyala mugaso gweki sigumanyi anti omu kubawuliriza nagamba luli eri nti abakyala bano babakolako nnyo domestic violence kati ate amaloboozi gaabwe nagatawulirirwawo engeri gye bali babatwalanga abantu abanafunafu kati bw'obatuukira ku n'abakyala obuzibu bwona bw'obatuukira ku n'abakyala waabwe eddoboozi eryangu okuwulirwa mu kanso okitegedde n'abakyalo yayamba abantu bangi olwo ne banene abajja ku byalo nga tebamanyi nga oba babuliddwako oba sente bazisudde tebamanyi wawa kusula basobola osula ewa n'abakyala n'abakyala alina omugaso mungi munene nnyo sebo ku kyalo n'abakyala kati katumuteeke wano ayamba abakyala kyekisookebwako chairman mugaso gweki anti chairman bwe bituukire wa chairman osobodde otuuke wa n'abakyala n'ogende oyinza obutagenda wa chairman n'abakyala nagenderayo osobera nga tonafuna kyakulya n'abakyala na organizing abakyala bannaabwe ne baleeta emmere n'ofuna obozze obadde mutambuze webati poliisi eriwo okutukuuma n'ebintu byaffe anti kati abakansala nagambye ngenda banoonyerezako mulimu gwabwe omukulu olaba zino chain enzira ebbiri zonna ziri x bino byakuba sente z'abannayuganda kati balina sente zebabasasula z'amaanyi byonna biri x tebirina makulu aliwo ali x n'aliwo mbusimanyi ku district kuliko kati ku district nabadde embuuzaako nti chairman LC 5 mbu chairman LC 3 yagenda ku district munagamba chairman
ono local government chairman LC5 mu chairman LC5 nasika ate LC4 taliwo bona ne basika mbo ne baleetera bano mbono naawa bano ne bateekesa mu bantu ba bulijjo. Museveni bwayise etteeka wa parliament bwayise etteeka nga tetulirinda kusooka kuyita mba kasita president alisainingako liba likoze si bwe kiri kakati president lwaki yateekawo zino chain nze akalala kanyumira chairman waabazze nga yeesimbyewo okutandikira wano kansala simanyi chairman LC5 chairman LC6 simanyi chairman LC4 chairman LC2 netudda wano kansara simanyi kansara 1 kansara 5 okitege kati zino chain zonna mwe muli RDC edda constitution zonna zakoleranga ku bintu bibiri RDC yaba mubaka wa president yaba akiikirira president kakati okimanyi nti wano kati ebiriwo biri bisatu ono RDC ono meya w'ekibuga ono MP wano kubana abasatu ani andibadde n'amaanyi RDC meya ati RDC nkugambye ye just mukiise wa president okimanyi kati RDC asinga amaanyi MP mu district okimanyi RDC tamanyi na meya RDC yomu kuba abakulira security be bakulira security mu area eyo naye ate obuyinza obubwe yabuvaako kati yali mu bino otuuka ku misango gy'amataka nga RDC agimala n'okusinga abalamuzi kyatandika ddi anti lwansonga order abazijja gundi order from above kati ffenna tukimanyi nti eddoboozi lya Muse liba lifulumira mu RDC mu kitundu ekyo oguliwo ate oba ozalayo ekooti oba ozalayo meeya kati meeya abalonda waki ate nga RDC wali anti RDC yasobola okuwa ekiragiro kooti kwetambulira waba tagiwadde ye esobola okukola ebyayo kooti yo terina constitution yaayo bayina kati lwaki tebakozesa yayo kikiri kye nagambye bwe nkubbako essimu ne bansiba gwera essimu eto gyagifuna naye mu mateeka amatuufu gavumenti yerina okusasula gwe bwonziba nga ndi muyiwa musolo nga ndi munaasa okufuna obwenkanya nze gavumenti bwensalako bwetunda byenina erina okugyamu essimu yo nange nayo netwalako nenkuba fine eyo ne bwendeka nga tensibye naye benkoseza mu finance oba ne mu mutima bwe batunda ettaka linakolera emyaka 2 nga nzibye essimu ya mitwalo 2 ne batunda ettaka miliyoni 5 ne bagulako essimu yo balance government neraga nti tukujeemu amaaro tudangamu okubba kisinga n'okunsibya emyaka 10 mpozi nakiraba ku bad black oyabba omuzungu yali atunze ne babitunda ne babisika ne baddiza omuzungu kakimubeeramu okumala ebbanga wano okitegeera kakati wano zino chain zonna gavumenti yazireeta kwavuwaza bannayuganda era Kyagulanyi singa alituula abakulembeze bayamba abantu bayamba kimu abamanyi nti bayamba naye nakugambye nti singa constitution ya Uganda ntuufu teriyo muntu yandibadde n'essomero ng'asomesa mu ruumu emu essomero ettuufu olina okuzimba primary ng'etudde kuyikanga nnya nga kuliko eddwaliro sebo LC1 kuliko abantu 14 LC1 kuliko abantu 14 yandibaddeko ne LC2 nga LC2 etwala almost nga yalinga akulira mu ba nga twala group yonna oyinza nga bawulira nti area enankulabi area ye Kasubi nga wali n'okubeera ba LC1 ng'omu abatwala nga yalinga LC2 nga LC owokulala chairman LC5 owoku district ajja direct ono kubanga ono yaba entabiro yabona naye ono omu alimu obumusonseka mulimu chain ezitwala sente aliwa nsimanyi kansala simanyi n'abakyala simanyi byonna bitwala sente ya muyiwa musolo naye tebalina sente ze babasasula tebalina sente ze chairman aweebwa omutwalo gumu andi bano bakansala bafuna sente sebo abo batuula simanyi mbu ku district ku council Holland speaker wakiso bali tebalwana kwetta bwesi bakansala tebamala batwalewa basali musale bakansala ani abakulira taba meya kati ulira mbu meya chokanga Kampala yokka kansala wabeera waliwo police waliwo chairman yettabiro kubanga chairman abamanyi buli muntu alimu kansala awandika mu kitabo buli mutuuze
kati mulimu gweki go atusakira ebyo ebyenguudo ebyo mazzi amayonjo okugogola myala kati gogamba abakulembeze gundi yandibadde etya chaini yandibadde etya chairman 1 chairman twalaba chairman 3 simanyi 5 oshege ono wano atwara kidayameta kyonna na ono simanyi ono wano ne batwara kantu nkalimu abantu abiri nga bonono yabalipotinga nga boraba mu basirikale kempe wa Kampala afuga territory nene CPS naye taweza milioni 10 ng'omusaala ng'omusaala naye territory gyatwala erimu ababaka nga 8 buli mubaka afuna milioni 4 kempyo kakati wano kandi bali bakitinga buno bona bwe bubeera wansi ono yava ku district nga MP kubanga bano abo ku district baba mu bana oba batano MP asobola okutuula ne cabinet y'abano ng'ababuulira bano ne bajja ne bagamba ono n'ayita bano bonna eggwanga limala tuva ku wokutaano ne tudda kwaliwa police teriwo security tenoonyereza omanyi security kikyagiremeseza focus yayo yagiteeka ku muntu omu byabufuzi singa security weringa ekola emirimu gyayo kunoonyereza ebiruma abannayuganda wandiwulidde report entuufu mu parliament bananga omusana ogenda kujja system y'amagye yakebedde twagalayo okwongera ebigimusa mu ttaka newesanga nga security etwala report ku biruma abannayuganda naye kati security efokasinga ku muntu omu kale era bwe wabuuza nti singa okeera n'owandiika proposal ng'olinawo debate nga ku TV n'obuuza ab'amagye nti naye mulowooza ebyobulimi kiki ekyetaagisa balima anti n'obabuuza nti kiki ekyetaagisa mu byobulimi nga waliwo debate ya muntu wa bulijjo na security oyinza obabuuza ebibuuzo nga bagamba mundu tetuzikiriza kutalaga amagye balimira ddala nno department zonna bazirina bazimba balima anti eggwanga bwe lyandibadde naye bw'otunuulira balina okunoonyereza mu buli nsonda si kuteeka bino bitalina makulu kati ono aba part of police era ne chairman yandibadde akola mu police nga bamulonda okuva mu police mu constitution entuufu aba anoonyereza nga tagenda kwebaka naye kati ne father avaayo neyesimba otamanyi nabandolinga abantu najja neyesimbawo mukanya kulaba ekyalo kikkiriza ati wulira chairman omulimu gwe kusula ng'akola patulo ne badefensi be nga bamusasuleza okukola ekiro oba anti ali ku mutwalo eggwanga ettuufu chairman yandibadde ku bukadde nga 2 baka mu kitundu ng'ate akola okuuma eggwanga kwabe balina osula nga balinda ebintu by'abantu kati awali bachairman abakola osanga obutale nga buli safe naye awali bachairman nga balonda father oba muna business tumukwata n'agenda neyeebaka banofuna chairman nga yali akozeko mu police njagala kwerekereza ngende engula olweyo lwange lwengenda okulongooseza enkya nze sijja kwera nze wange wayonje bw'anajja nasanga wankasasiro aŋambe nti jangu oyere ate awo chairman wagenda okugira akubuuze woyeze naye bw'oba ondabonda ki kankubuuze mubuuza bw'oba ondabonda ki nze nawulidde nenkugamba kya buli omu kale omanyi emisango egirimu magic tebagiteeka mu kooti okola nti oli yafudde accident kooti tebibala tugende mwanyi matayo nkusiibudde kakati waliwo gundi gye nakoze gyetugenda otunulira olunaku olw'enkya ne just wano twagadde tutunule twoki mu bintu ebikyalemye Uganda okukolebwa zegenda sigala nga mbinyonyola gavumenti okugeza bw'otunulira President Museveni ndowooza tebakuwa information eno bw'otuuka ku airport obutebe abantu bwe batuulako okulindirira abantu baabwe kuliko obutebe 7 ne office eyange nsinga obuli ku international airport waliwo obutebe 7 wazuuse bujjudde n'oyimirira line eri bweti kuliko kati buli bwe buti just nze nyambako president agendeyo ngo basiibula abantu obudde nze bundese nze nsiibula just ndaga president sebo abasajja ba. 'Waliwo buli bwe buti. 'Waliwo buli bwe buti. just nze nyambako president agendeyo obudde nze bundese nze nsiibula just ndaga president sebo abasajja baakufeera waliwo buli bwe buti. 'Waliwo buli bwe buti. just nze nyambako president agendeyo obudde nze bundese nze nsiibula just ndaga president sebo abasajja baakufeera waliwo buli bwe buti.
Uganda Airport. Uganda Entebbe International Airport. Entebbe International Airport. Buli lunaku esobola oyitwako abantu nga 8 ku 5. Kuliko kamu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wano ku bantu ababeerawo nga balinzi ku International Airport. Waliwo balindira abantu abafuluma mu nnyonyi abayingira eggwanga. Bwe buno president obuliko, so tusaba ogendewo obuze ba engineer lwaki bateekawo obutebe kubanga nze bwe naagamba ba engineer bajja kuŋŋamba gwe waliwo contract bw'oyagalawo kuteka nze mba mbuusa president waffe ssebo bw'oyagalawo alina okukola ebintu baleke kumusekerera kyentebe yagira kuliko obutebe nno okimanyi nalinawo ofiisi abasinga obutebe kuliko oyagalawo obumeeka obwo bumala abantu batebazze kulinda atimye bantu babe bagende gweoyagalawo obumeeka kasite kirungi president alinya kunyonya amanye ebibeerayo atayite eyo gwe gyoyita amanye alina ekisaawe ekirira alina airport endala ez'amawanga zatuukako osangako bi-tv ebinene ebiri wali nga omuntu ne bwatuula alindirako okutwaliriza obuti kwenyonyi esobola okuddireyinga n'otuula n'omala n'essaawa 6 oyimirira amagulu ne gakukankana ne gava mu kukankana n'ogigumira ne gamyuka n'ogigumira president wamattase nze kano nakavuzudde buzuuzi abantu batusekerera nti International Airport eriko obutebe busatu kale mbagaliza olunaku olulungi mwerafu mbasiibudde sigenda kusukkako wano olunaku olwaleero tusinkane mu video enaddako olunaku lunaaba ndowooza lwankya batabeewo kikyukamu naye enkya lwa lunaku lwa 6 zijja beera ennaku z'omwezi 25 mukeere mulongoose ng'etteeka lya gavumenti bwe lyafulumye so kuva sawa ng'emu paka sawa nga 5 tewali ayina kutambula kakibe kidduka kakibe ki katonalongoose n'okusooka okubaako newe weekwata nti ne bakusongako ng'olina woolaga ewalongoosezza okwewala ebinaddako kusiibudde nze Stone M akuuma atakumira